Ku ssaawa 2 ez'okumakya bannakinaaki NRM abeegwanyiza ebifo by'obukiise mu lukiiko olutaba amawanga ag'obuvanjuba oba Ssemazingo Africa olwa East African Legislative Assembly batandise okweyiwa ku kitebe ky'ekibiina kino okusobola okusunsulwa olwavuganye ku bifo bibiri ebyasigala nga bikalu oluvannyuma lw'abo babirimu okuvuganya ne bawangula mu bifo by'ababaka ba paalamenti. Ebifo ebigenda okujjizibwa kwe kuli ekyavuddemu James Kakooza ne Dennis Namara abawangula ebifo mu paalamenti eya Uganda mu kulonda okwakasembayo nga bano kibadde kibeetaagisa okwamuka ekya East Africa. Mu mbeera nabawerako bagenze maaso n'okusunsulwa ne balangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda akakulembera Dr. Tango Doi. To the Honorable Stephen Bujingo, having satisfied our requirements to contest for position of Member of Parliament of the East African Legislative Assembly. Mubeesowoddeyo ne basunsulwa kwe kuli Katongole Singh Paminda, Stephen Bujingo, Jocelyn Kamateneti awamu n'abalala era nga bonna boogedde ensonga ez'omuzinzi baagala okusookezaako singa banaabasiddwamu obwesige. Market to strengthening East African community, to strengthening NCFA, to strengthening abantu baffe, to strengthening market yaffe. Mwebali musanyufu nnyo nti okulaba nti kino tukimaze, experience tugiyina, twagala kulaba nti ebikolwa naddala Uganda n'ensi eziri mu iyala zonna tubeera bumu, okusinga nnyo tugenda tutunuulira nnyo policies ezibadde ennafu mu bitundu bino, okusinga ddala nga free movement oba entambula y'abantu across all the East African countries. Balabalabise kwe kubadde ne yali munnakibiina kya NUP Nsereko Moses ng'onajjukira mu kulonda gw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe y'omumaserengeta omwaka ogwedde mwezi ogwokusatu mwe bagenda okuvuganya ngo neeyambisa Wilbaro n'okutuuka okwagala okuzirika olw'okuumibwa kaadi ya NUP. Ndi free phase kozi ekindeese wano as a concerned Ugandan nawulidde nti waliwo by election y'ababaka babiri Honorable Dennis Namara yakuba Barnabas Kasimire Buyageri Kagadi district ne Honorable Kakooza James ne yawangudde kya MP mu parliament ya wano kali ng'omusajja amisa by election ningamba obuyigirize mbulina mpapula z'obuyigirize zirina 2 million zinzirina kampitirewo ndabe if I can express my interest for the post of MP Yala. Yeah. Balala beesowoddeyo mubaddemu abaka ba paalamenti ey'omulundi ogw'e11 kyokka nga abantu kibadde kibeetagisa okusooka okusulawo obubaka obwa paalamenti okusobola okwesoggolookaano. Want to reiterate that members of parliament, the current 11th parliament, who want to contest in this Yala 2022-2027 by-election must resign by law, because they cannot be in two parliaments at the same time. Okusinza ku kibiina kya NRM abantu 39 beesowoddeyo okuvuganya ku bifo bino wabula nga tuviiridde ku kitebe ky'ekibiina kino nga basoba mu 14 bye bakasunsulwa. A total of 39 NRM stalwarts have expressed interest and so far 14 have satisfied the conditions and have been duly nominated. Okusunsulwa abagala okuvuganya ku bifo bino kukomekerezeddwa olunaku olwaleero ng'ekirindiriddwa etabamiruka wa NRM bwe kigenda okweyambisa okulonderamu abantu babiri. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.